MC Kati, according to my observation as budget, this is budget analysis. Yes. MC Kati asobola kukyawa fire, love ye yafiye. Ayinza okuba that is a plastic love. Nene alabyenga mukwano gwe kwa they are just friends. Abana Uganda baduga futuyina ekizibu. Kati gwe kakalamu akuli eri kitimbwa. Omuntu gwenkolera birthday tegeza nti nkwagala. There is a friendship beyond that. Njagala nkubuli, njagala nkumale mu laba excitement emasumbwa. Myaka gye alaba kyenkugamba osobola okufuna mukwano nga akubereddewo mu bizibu. Kati abaana bayinza okuba bebereddewo mu bizibu. Kati sayina embeera gye yayitamu nga Kaloni Mark osanga yekka yamubeererawo n'okusinga mukazi we. Sika nti wenkolera birthday mba nkwagala. Kikuwe eggwanga lyononese Museveni ofuze bubi eggwanga lyetuuka n'okubaamu bagwagwa beereere. Bwe nkusanga ne nkuwa peeka tekitegeeza nti njagala sex. Bosanga omusajja ng'akiisinga omwana we mugamba beeyagala. That is true love, you are natural love. Kati noyo, kati sinani. Bayinza okuba balina true love nenga si ya sex. Ne mu obwongo bamulwa okuba muli bakiyita batya obuwunulefu buyita batya mu luzungu. Mwina last mwina okwaka. Ne kati mulowooza nti buli omwaka ebigambo by'ebyonge ebirala bizze. Sisobola kuzawo ebigambo kwa Bannayuganda muli basirusiru. Kakati okumukolera birthday yamwe baseeko. Muli basiru bomusanga omusajja ng'akiisinga omwana we nti beeyagala. Ebibaji baita true love beyond love, friendship. Kyekiyinza okugana Kalonimeka kwagala kati soba kati kyekiyinza omuganda. Tewali kiyinza kubagana enze nalabye nga just friendship. Oba beeyagala beeyagala ngenda kwana Kalonimeka tawo mpozesa. Ngenda mukwana mwagala sina mukazi. Ompozesa nga gendo kwana Kalonimeka. Batamba omukazi yagenda. Otranto oli musiru ewakaga onfumbire emmere. Wala omukazi ayinza kwagala bajjo n'agenda. Wanonye bya kisirusiru wano. Abantu labazakola batugoberera ku Uganda yogere. Ola ko olwalero. Waliwo. Nasi jatine ebizibu. Ne Rwasa olabye n'ebizibu. Nafunye ka story. Ti mukazi wa Rwasa amabere gayiika. Ani wa mugole. Ono gwe yakakyawani. Mwera bidde erinnya. Omukazi gwe yakakyawa ayambala akabina. Ani yakyawa munne? Rwasa yakyawa. Mugambi Rwasa yakyawa nafunye bwino. Njisala kukubembi. Kudana n'abatanzi kogamba. Nze ngenda kukubembi kakalamu omukazi gwe yakakyawa. Bangambye sirika latenze nsina lugambo. Jogera bituufu. Bangambye omukazi ebbere bwalijja lyo liikateka bwa lisingane kati nandujja. Ebbere lyo omwana bwagende wanandujja mwegomba. Bwasanga mama alima namakulu agamba ina mutima gwa mbogo. Tuli kudana. Bangambye omwana ayambala akabina. Nze mujjo navuma omusajja nga simanyi. Abasajja bano bantu bulungi sound ye. Abasajja bagumira ebizibu. Naye Rwasa kulika. Nategedde ebizibu n'enzigwamu amaanyi. Ebbere liika. Kati Rwasa abadde nga yebaka ku mukazi ng'alya feesi. Ng'agumira ebizibu bingi. Oba ng'akola masturbation. Rwasa abadde akola masturbation. Nze kuli. Never know. Ola ko olwalero munasonyiwa. Rwasa abadde akola masturbation. Kati nga ye watuna ku face penalty wejja nenga ku watuna ku bbere akabagamba mama lwaki wanzaala. Ng'akabina talina wakwata bipampa. Dala kuogamba mukwano. Abasajja mugumira ebizibu. Era wafuna nga mukazi nga alina akabina akatuufu. Nga alina ebbere ettuufu guma naye mwana wange. Abantu batambulira ku plastic sajale. Ani yakwadde info? Mukwano gwange. Yagambye atya? Yagamba kale gonna kwewunya guvuma Rwasa. Tumanyi ebizibu byabadde agumidde. Tabayiva ni mulindo. Abasajja. Omukazi ayambala akabina. Amabere gayiika gasira. Ana mama nandujja bali kwekumira ku mutindo nalimba namakula muli b'amaanyi. Obaako omukazi w'emyaka 8 ng'akusinga ebbeere. Ng'ebbeere okola kkole. Kale leero ogende n'okolesa interview. Oyagadde omalirize bw'otyo olwaleero. Kubula kituufu. Omukazi Rwasa yabadde alya feesi. Musajja atabadde kasabbuuni emyaka 5 omusonyiwe. Omusonyiwe Rwasa. Naye ndowooza yafunye wa. Era ndowooza kuno Rwasa yamaze kwetegereza enjo nti ebbeere kyekyo n'akabina kyekyo. Ndowooza yamaze kukola. Gwe tomanyi tosobola kuba n'omukazi ng'omwegombako njala zokka nga z'olya. Eyaddala. Rwasa abadde kasabbuuni musajja ate musonyiwe. Kale ate oseka kye. Musajja atabadde mwebale nnyo mwebalire ddala. Kale atwakyogala. Nedda. Leero omanyize omuntu gw'oyingidde leero mukwano gwo. Simuyingidde njogera. Nze gambe ex wa Rwasa bwe yakakyawa. Ebbere liyiika yakyayani. Rwasa yakyaye. Sikizaayo. Bangambye ebbere liyiika wuru. Lisingana n'omuyimbi omugomba nnyo ku Kati Valley.
omuntu yena alina record asinga omuyimbi oyo omwewa niyo bali pampinga teri bange tutu abakazi bayina ebisu ali parking atya yani oyo Mariam Ndagire lero ezikiriza lero ogeza lokona gwe kamwe ebintu byange banage mwe balenye mwe bali dala adi batugoberera onaku olwa etuuka Range Rover bili abiri ndoza mugenda kufa kane kwa omusajja abakozesa competition lokwa yalese amadina mwe zengenda kuleta motoka entuufu nga njigulide mu sente zange ate oli yakolere oli nakola okwanjula wano nga temukimanyi kati ngenda bayite motoka gimutamanyi ngenda balaga ebintu bye ngenda balaga business ze mutamanyi mugwedda temundoga akyali mwana muto nebanange bajjo temundoga akyali mwana muto okoze wekoleddewo sagazi tukateka bintu byange mawuli eseera gaze ndi mwavu ndeka naye kyamanyi omusajja wanange yekoleddewo akantu Range Rover 2 ino okuvugwa mu myezi 3 nana ete mundoga si president si Museveni si Bobi Wine manyi gabisa bonze ngenda kola kibina kyo byobufuzi Tati bajokere bintu gotororeri. Kakala. Ngenda kole kibira kyo byobufuzi ngabachita banaku bokka. Bobango oli munaku. Ngobona abona jangu wegate ku bajjo. Kati kubyoli noli munaku. Alafu kyagenda ku Range Rover. Sijabali man, siri bubingenda kuyamba banaku. Sijabali manti ndi munaku saka kwefula Bobi Wine mama mfa abona ngate. Asiba mukulya mugati na chips. Nzaba naku ngenda bayamba buyambi. Era ngenda kuddamu nkole charity work. Weekend na charity ngendo kole Masaka nja kuyita tujikole. Ogenda kulula oteeka ku mutu. Ngenda kuta ku mutu nenda govuga nkadde. Oja kuleta ebiku mu motoka yange kala. Motoka gyovuga sola gitula moli nga Alex wa Spark. Motoka gwe na Alex siliba sonyowa. Naye kale yoyo ngaba yengendo bite maze mawe. Siliba sonyowa ogeza. Ana siliba sonyowa. Kakala muzo mosanga kukubo ngangudde to. Nekale bajje bana yabantu. Nakubona mukubireko ke ngombe navuga sebo naleka mbolo kwa. Kakala mwati saka nakula ku motoka yo bwefanana. Wansanga eri owulya wansanga nga saka nakula motoka yo bwe. Saka najira bako bwefanana. Alex owala ivuwaye ne kakala emotoka zange. Temunvuga nga nemba ngangudde kwa accident. Kole motoka ngango ojitula mu kufuna tetanasi. Nsinga galwala. Abantu batadde mu embeera eriawo etategeera. Kakala motoka ya kakalamu avuga boda amusinga. Motoka ya kakalamu na Alex. Yonna bigera kola bwebi. Mpereza linki yange ncho. Motoka ya kakalamu na Alex avuga boda amusinga. Kabuze kibuze. Eyalero ke. Naye Lwasa. Eyalero ke. Lwasa. Kansule wetegereza tukuba obusabuni. Lwasa sagalo de kubusabuni mukwano gwange. Kansule nti enje bere kyekyo akabina kyekyo. Sagalo bere mu bizibu bibaddemu emyaka 5. Sagalo bere mu bizibu bibaddemu emyaka 5. Njagala weyagaleko nyumirweko nga babajjo. Funa omwana nge tutu kyekyo nga akabina kyekyo sibi plastic surgery. Bangamba mbu akuba omukyala. Ate banno omukyala ku TV yali anonya mawulire. Omukyala yali anonya mawulire. Babi setting akujja tumanyira. Kakayire. Zenze nsolo kuba omukazi nene muntu nani kubyo omuntu esasa. Nti wamukumbo. Ne bi video bakola edit. Kuvunira ku mawulire. Ngeno ndagereta yo video nga mukuba oluyi. Kade kumalo lyogano lwali mu baka gwa. Kade kumalo gache ekikazi mbakikubalise nga kyafira ne mu studio. Kyandi ezirisiza. Manyi babikazi biyayi babireta kono namanya g'abantu. Ne public wala babifaako because they know badde omutuufu. Nze mbano anwana n'abasajja sikuba bakazi. Ora na kategori kusaizo sobola kukuba kwanyizo kubolu inofu. Ebintu byano kakalamu sagala kumanyira. Ndeka mwe ebintu byangu batugamba olinonya mu TV mwaje design Nurudini mukodomiwo. Ate Nurudini hapana. Olo Isima yatugamba. Olo abantu abogera nawe bakalamba ddemu kakati Isima ki. All access. Yaga nali muyasa yemirundi mingi. Yagala agendeko ku TV eyo. Kumanya Isima mulalu. Isima mulalu jani yabadde ku TV eyo. Ku hot plate ekiro. Tamati munonya mawulire tulekera okunonya public attention. Ono mbadde njogera ku national issues naye kati obubuzo bikuweddeko. Ongamota mu TV najiza Nurudini mukwanga ya choga najjo yabadde ku TV. Bamusajo yakubira omulanga. Kugwe naye kuliko omulalu. Yekubira omulanga olu ne mumale mumukiriza. Kati wengenda kubukedde bukuwedde embera ko bulwa kuna yange. Zimba Uganda. Mbera ko Zimba Uganda. Zimba Uganda soko bulira abantu idea gye yava. Zimba Uganda ajiraleka ne kakalamu ku social media. Todanga mu kumanya ne bikadama bito kidanga mu kakalamu. Bikwano jo. Bikadama. Bikwano byange bimu bisiru ate bisiru ebisinga okunjagala. Kubanga binda bati byagano okumbulookinga. Bichendeka bibiraba. Ora kibinda ate bitawe bimu. Bati baganda. Ajiragatama biga ajiragatama. Baganda baba kwagalizo ende mu line. Line ki bana bajindeka.
kati kadama ali Saudi Arabia bawala bakuba emiga tubatekeze mu layini tosanze ngenda kulya nkoko ate olina okolekamu ebintu byange naye obijjiramu ngenda kukuba bagiyita batya ate striking ngenda gikuba strike twataleyo content ataliwo omanze kakalamude aseka mu kigamba bakadama obo kosiri waza tugenda kuba strike lero ngambye otya tukole zeto bitema mbyenjogera gwejjanga enkyagala mga bwenkyogera yesebo zitomanyira yesebo naye nga byonna bigenda okwogerwako bigenda kubeera nga bigwa wa mukulu ono naddanse bikyenjogera kyonna banjogedde ku Museveni oba ku Bobi Wine oba kwani oba ku kaani ng'ogyemu kabaka ne Katonda abasigadde biba byange kwansi abantu babiri bempe ekitiibwa mu nsi kabaka na Katonda abasigadde n'ab'ebyobufuzi bonna bafere Museveni Bobi Wine bonna banoonya byabwe kati terayiza kunkanga nga terayina kyaŋŋamba because bafere nganzi musajja ku parliament ne swaga n'entunuliro kakati Munnayuganda tereza kamera gwe muvubuka gwe Munnayuganda andaba yoyo Bobi Wine omutuufu bajo events ze ngamba gamba ebintu bino nga ne struggle yakatandika bannange teri muntu yansinga kwagala struggle ze bankuba enkofu eno giraba bakukubira we struggle wano SFC nakuyampa bakukuba kwolu mukatonda mugulu enkofu eno giraba bajo nga batugamba nti wali oli mu maji obusiru bwekiro kibala muneka kojja omugezi boyo na propaganda kuba bala muneko kojja omugezi bakolera mu 7 ebisalo byali bakolera mu 7 ogiraba enkofu SFC bakuba omusajja we SFC yankuba nangamba tubulire plan B jo tugambye nenga plan B njira mukatonda mugulu nga plan B je bambuza nabagamba tata tata nabadde neyi yatanga kale omusajja komanda nawulira mu kukisa nanga mukireke tuyinza kittira wano kuba amazima ga Katonda mugulu katali muntu yafuna nkovu mu struggle bajo events wenjogera ebintu bino mbyogera siwala na Bobi Wine mbyogera siwala na Museveni kuba bonna bayaye beyiya nange bwenkola ki bweneyiya bwe twali tuyingira mu struggle twali tumanyi government egenda kukyuka juka twali baavu nnyo fe twali nga tufuna sente nze tegeka ebivulu nabo babitex ninga tulaba emisolo gye tuwa mingi tetulina sente zetufissa ogenda n'okola ekivu n'ofuna miliyoni 2.5 nowa revenue 18% nowowa obulango nomwamu aba radio ab'ebipande aba drive aba state council police yenyine okukuuma tugamba katugere tukyekwatiremu tulabe nga tuleeta government twegatta n'omudongo munnaffe amanye ennaku yaffe ffe kyatueka mu struggle ne babitekisaabo akuba bitekisa yogera amazima yagala nnyo okwegula ku bantu tali liyo nga bajjo kwanza ndiyo oba njagala batonjagala kwatogenda yaliyo nenga ninaku emuluma nnyo naafuna akakisa akaddukayo addukayo kubanga ennaku eri mu struggle sogiraba akakalaamu eno struggle mbadde nkunyolako ombuzaabuza bwe tunagamba bitekisi tuyingire ekintu kino naffe tutekeko ettafaali tulabe nga tununula eggwanga lyaffe naffe twagenda tulwanirira mulimu gwaffe gwa bivulu ate okwegatta ku Bobi Wine twamwegattako ng'omuyimbi ajja okugamba nti bajjo kati mbasaide ku misolo gy'ebipande kati 18% njijjeewo kubanga gavumenti ya Museveni kyerina okukola terina kuwa muntu ssente mu nsawo bajjo n'aleeka n'omwa miliyoni 10 oba muwa mmotoka si ye solution ya gavumenti kyerina okukola kukendeeza misolo ku bantu kulaba ng'eteekawo ekendeza inflation sawa zino ofuna akakadde kazibo kafuna ate kafumuka mangu ompulira bulungi kali ebintu government byo inotula ne Museveni n'amanya nti kakati ngenda kufuna expert mu agriculture mu kwase sector abavubuka mu luwamba wadde omuntu abategera iyo sector Museveni za magezi gembo yandisigaze ekintu ekyo security gyandi badalingiriza kwa security yefuge eggwanga ye andi badde yefuna minister of security kwaga ne kati sawa zino ye minister of health ye minister of finance ye minister ya salawo kakalamu wandika proposal ogende mu ministry yonna babasobola okuwa sente ka Museveni takikiriza kintu ekisinza okusuula eggwanga Uganda. You believe it? I believe it and I understand and I know what I'm doing. Kwa nange nawandika proposals enjawulo nga balina kumala kunoonya mukulu zisalawo kakati eggwanga lyetulimu bwe tunanga tugenda mu mbeera eyo tewagenda kigenda kukyuka pozi nga president ategedde tekanonyi kangende ku kintu kibaita specialization division of labor according to experience it's time where liba na Uganda singa tukyekwatira mga sifojjo nga Bobi Wine kati Uganda ina class billions z'abantu waliwo abantu abagala okutereza struggle y'ensawo yaabwe waliwo n'abantu abagala showbiz kati Bobi Wine wa showbiz wamuleje ku parliament ngalinyo obudaala omusajja namubuuza lwaki bali bakoyaga naddira ebitu bya subi byayogera mu film LOV mbira bakuba malaya basebeeyira yali nyama daga parliament yagayembo LOV omusajja omukulu presidential material yazembu byakusirayinga nga muwala we subi byakolewaka obongo bwa Bobi Wine ngatogera amazima bako bino bigo byagala YouTube channel yose baji bichi bajja kucha obongo bwa Bobi Wine ngatogera tebuna tuka kufuga gwanga ate ekyo kuli omuntu anafuga gwanga alina kubanga ali kumpi ne Museveni ku bantu abayinza ofuga eggwanga nze benda banga bajjo events nga kakensa analysis ow'ebyobufuzi alina kuba General Katumba Wamala alina kuba General Mugisha Muntu
alina kuba mama Mbabazi ate mama Mbabazi oba alina kuba CDF muhozi kwa abana kwe kuli presidential material kati checha teri mulala mpuliriza teri mulala yinza kufuga gwanga gasukwa abasajja abana era president Museveni aganta aleka wani tagenda kufuga nga bano basajja ekisoka diza de bantu ba gentleman. Okay, katononye cheche ekiraga omuntu nti alike ekiraga omukulembeze ino kubanga oli loyo Bobi Wine tali loyo tali loyo Bobi Wine wa cheap popularity aina ekyo kyakwa kita insulting your intelligence omuntu insulting intelligence kakala omuntu ajjana ne yefuula nti munaku muno nenga atakuzanyira kubonga tali loyo mu mutima gwe ya inspiring abantu aku inspiring sikye ne Museveni inspiring abantu mu myaka ne Katolu wama ya inspiring abantu emyaka ya Museveni ya inspiring tasobola Museveni yekituufu abantu bamukowa ne twali replacement ekizibu kya Uganda si Museveni ekizibu kya Uganda bakiyita replacement njagala tubere muri your life baba kola interview nange kakensa mpuliza baba kola interview nange njagala okiriza bye nkugamba ati sagala okusazeemu njagala tubere muri your life ekizibu kya Uganda si president Museveni ekizibu kya Uganda ani agenda musikira lwaki tutuka kuseri okusikirwa tutuka kuseri okusikira tutuka kuseri okusikira tutuka kuseri okusikira nti wanabaawo omuntu alina vision ya Uganda nga Museveni bwabadde twakati Museveni omulaba agaggawadde nnyo babbye eggwanga lino abamuliranye babbye naye kati talina gwagambako Museveni ensobi gyakoze genda bekigenda omuleetera obuzibu nti abamwetoledde bonna bagaggawadde ntakyasobola kubasiba takyasobola kubagambako naye kennyini abatya Museveni bafuga mufuge takyalina komandi eri eyedda Museveni nga bwomulaba olina okankana ne kati bamunyooma because abawadde liberty abawadde freedom ne babba kati naye kennyini atya okubagamba kubagaggawa alina okumusinga Museveni mwavu ntuddamu kino kakalaamu nze nkyogedde president Museveni mwavu okusinziira ku bantu abamuliraanye kuba Museveni yekirooto kyayagala buyinza tayagala ssente Museveni anaava ku bufuzi ojja mulanga alina obutebwa ekisozi ne lwakitula nga gwakomako nga talidde enguzi Museveni si muli wanguzi reason nti Museveni talina kyeyetaaza ssente yeetaaga buyinza kugamba nti kakalamu musibe mumalemu mujjeyo tetuganye Bobi Wine nsobi ki yakoze okudda mu parliament wataba mu parliament nti yava ku constituency tajikola wazeeyo mu parliament nti yaleesa amalala waki bayita period kakalamu bubanga oyo gane kakensa ompango obudde nenkunyonyola Bobi Wine yakunamye oyo mwana na message yo nakwata babiraga byanga namusindikidde message wamusindikidde ne mugamba sebo kyagulanyi mukasanze nkugamba nenkola nabadde kukitanda ngenda kufa ne mngatogeza no furumi akamwako ngolagira abantu ogenda okwekala mpuliriza bwembaje gasagala tonsaze kujangu kale yogera byengendo nkugamba twagala bwemba nsomesa kale yogera byengendo nega njagala tugende bwe ndeka njogere byengendo nengamba Bobi Wine wano badde okanga kangajukira Bobi Wine is a business ku bakozi ba Museveni is a business mu opposition yasude business y'abanne ne mugamba ogenda okole climax olangira okwekalakasa buno budde bwe tuli mbubi abantu balowooza kudduza abaana ku masomero abantu bamaze omwaka omulemba tebakola bali mu covid abantu babagoba mu mayumba abantu emisolo gye batwala konteyina z'abasuubuzi bazitutte teri agenda kudda mu oyo dingi doole nga wakagula amadiveiko mpuliriza baagigula ku malo ga Bobi Wine olaba segirinya agabakawunga kasingi 2 nakola live namwena n'abayita ne mubaawo kali kulaba ne excitement ya opposition zendi opposition kwanza opposition yomutuufu aliyo aliko original mpuliriza nti wangi kulaba ne excitement ya opposition Bobi Wine basunde emotoka yona atabalaga live olaba bakubakana kati yafuuka buloga njagala budda kikatalo Bobi Wine apostinga alina bulumi kuba posting ze myaka 2 zikiuza zitaba obulamu bw'abantu ne ombuzabuza ne mugamba Bobi tolangira kwekalakasa ogenda kunama Museveni kasito muza mu byobufuzi abakumaze Museveni nga yagala omulimbalimba n'okutya mulimbire mu ndongo yaffe kwa Museveni is the master of violence Museveni kasito muza ku byoku street Museveni yagamba mujjukire mu abatamumanyi bwe yagenda mu nsiko yasanga ye bapita nkwanga baluta akome kayiira manchi yabakola yabafuula mikwano gye balina omulaba omubote kati Museveni n'agamba kayiira yalumba n'amagye awo ku lubiri ne bamukuba Museveni n'amugamba gavumenti eri mu buyinza tebagirumba fa gavumenti eri mu buyinza bannafuye mpola ogenda ogonza ngonze kyovula nga olutalo lwatwala emyaka 5 Bobi Wine olutalo okujjako Museveni luzibu si wakukyamuka si lwa media omuntu anajjako gavumenti kakalamu tayogera nga Bobi Wine omuntu anajjako gavumenti abeerawo action
omuntu atajja government olina okwesonyiwa amalala gensi tosobola kubanga ogenda kujja government ng'oli busaabala ku Valentine ne babbi mweyagala mweraga omukwano naye nga gwa ambasada w'abanaku mpuliriza bulungi omunaku asuuza nti atalina amaanyi gayima ompemuzza naawe omunaku asuuza nti atalina amaanyi jajja bwagazi bwa mukwano ompulira bulungi nga gwakulaba olina babbi muli mukwano omunaku talina na school fees atwala baana ku ssomero nga gwakulaba mb'otambulira mu amadiveiko ya buwumbi buna omunaku omwana we tasomye olwo abafudde ekirudde mu ddwaliro nga babanja 2,000 nga gobaga nti nkoze birthday yabwe kati na bukadde katoba ambasada waabwe bannayuganda baagala omuntu abafaanana kakalaamo olabina ebipale bibyo yambadde n'ogenda mu wino bagamba kakalaamo waffe otegeera bw'oba ambasada waabo abantu yitamu abo bennyini kibakola ki naye gwe tojja bakozesa kubanga ti abazungu balaba nti Bobi Wine alina crowd ne population bamuwa ssente kuba Bobi Wine asembayo okumanya nga bamuwadde obuwumbi $2.5 million eza dola mpuliriza bulungi byange gwe musiru gwe njogera gwe inobikakasa nze kanjogera ebyange bino byange bisi bya budget si bya kakalamu si bya Uganda byogere byange kale budget mbirinako ibiri nga bamuwadde $2.5 eza dola Lewis n'agulako ennyumba ekinawattaka Lewis n'agulako TX kakati Bobi Wine obuzibu bwakola singa bw'osaka mu bazungu jangu yambe ku bana banako kale balimbe family ya Kawuma ebenga abana basoma nze mperera abana ba Kawuma nakyo kyokajegera olonya obabuuza omwana kamusindika emitwalo 24 ja school fees abana baita Nabukenya nga basoma bali bulungi abana babadani kyebine nga bali bulungi soko yagazisa abantu zino family ezikwetolodde kwa Bobi Wine woga matafuna sente byabalimba libezanyira ku moke pali amatafuna $2 million kwatako $5 zokka olabire family z'abagenzi abantu bajja kwegattako bajja gamba omusajja ono tajja kuwera ne wera bidde bayasini Kawuma bakufiira nga gwe walina okufaamu ojjukire bana Uganda abantu abalekano bulekani gwe loke mu mutwe gwakola nani njogera ebintu bino kumanyi lwaki abantu bakutambule nange mureko olabye kanfumye yenna because I tell them the truth sina kyeneeguya seguya Museveni seguya Bobi Wine zente asono omunaku atalina magezi agenda ku bandi wagoni otuyiza okwekalakasa ssebo sinalaba ku family ya Nyanzi kyamanya sinamula ku street Dax sinamula ku street Miko Wine sinamula ku street Bobi Wine onyinto liyo ku street sebo fe tugende tofe omanya abana Bobi yayise wejjo agera mu parliament yajira mu kimotoka ky'escalade nga tawubira ku bantu mu kibuga nga ubira baluwa ogambye kwekalakasa tebekalakasiza mu motoka kakala mujako ku buluyi tugenda mu demonstration kujako dictate lete yagambye kwekalakasa kwa namma tugenda mu kale kwa dembe kati buli mwavuge motoka na pikipiki yabadde ategeeza wekiba kisoboka kati yagaza yagaye mwevuge muko mukoleko evening drive mwekalakasa yategeeza muri basape nagambye yawula ebivulu n'ebyobufuzi Bobi Wine ayaloza agenda kujjako mu 7 mu ngeri y'ebivulu eno ndongo nakugamba kakalamu nti Bobi Wine talina kyagenda kola kipya kusinga Besigye Besigye bamubuli yagenda mu kooti ne Bobi Wine yagenze mu kooti Besigye yakola woko tuwaka ne Bobi Wine kooti y'abantu abadde agala kola woko tuwaka kitegeeza nti tata wabana byabufuzi ali omu Besigye na appreciating Bobi talina kyabalazeeko ekyenjawulo yo Besigye anonya kamu back owulya bulungi ye mutima gwalaba amusekerera Besigye ali mukusekera gamala bakiddiikuula kyanzitira struggle because Besigye ate ebintu byakola Bobi tagenda bikola reason to Bobi Wine is not a leader is a karaoke boy nga bolaba bajjo okay oloza kikomya kubanga ekintu kyaita Bobi Wine mu nsiko gye twali tukanga mu bukazi Museveni atuwe ssente namala ekiwoomereze ntebe neewooma n'agana okugita neera nga ssente yazifunye mu buki outside Uganda ompulira bulungi ate waliwo n'ekigambibwa ono sikikakasa nzannyo okwogera ebintu sikikakasa Bobi Wine yali project ya Museveni kukakanya bano bakiga babesigye kuba Besigye bo baali kwalaali Besigye ajjanjaba omukulu ng'alaba entebe ewomba Bobi Wine talooza nga ku buwomi bwa ntebe ompulira bulungi zira kugamba Bobi Wine sale musalasobola omukubira saluti kola equation weeryawo tomanyi nti amawanga ga Afirika majege gagafuga mwekalakasa mutya kakalamu nawe tajjajjawo weebugererera ekitimbwa nemugaa tugende ku luguudo nga muli banako bwe mutyo ng'amagye tegali kusaidiya mutemusobola kutwala buyinza kati omuntu atwala obuyinza akola bino wammanga alina okuba nga amekomanda mukwano gwe alina okubanga nandongo abantu abanana boyogerako ekisinga okubadhalinga abaana batugoberera n'abantu abatugoberera bagamba nti bali luddawa mu kaseera kano nga kiwamba abantu kikutte wansi ne waggulu lwaki tebavaayo ne bagamba kandi kakati ekiwamba abantu diru ya Bobi Wine ne Museveni bwe batugenda okuzanya pulaani zaabwe kati gwe munnayuganda alaba kakalaamula kwa kano katiitiizi bichano byakondoza bya people power ali mumanyira ngenzina zimba people power munnayuganda alaba Uganda byogere Bobi Wine ne Museveni bali mu kazanyo ka byabufuzi polisi wavu buli jiruma ngegende wa Bobi Wine ngega mateka wo wayi nyenya mukuba Museveni yafuka mukopi ku sente tekyasobola kujjako Museveni nga tomutisatiza na Bobi Wine
ate Bobi Wine ina pass za kubinde mu 7 Bobi Wine yaziza bakiyingi bana bali bagala okujja ku government ababebwe ba doctor kiyingi kati yena nateka wo lugongo nabalaga nti asobola okujja ku 7 bakiyingi ne bagwamu amaanyi batabata kubinde mu 7 pass gojwende wali abasajja abali serious abagala okujja ku government abali serious bakufa badikula ya ina following ata kujja government wetaga following okujja government wetaga send na connection kati bana abantu bagaza kyo okujja ku government anyway bana abantu okujja government ate wetaga bantu kati Sudani akaona kazi nabuzingi mazina Bashir nga bakoze dadiru n'amagye n'avaako I know mwe mulowooza banayogala kamba gulo obongo government zemuwulira zivuddeko tezivaako bino anyhow like that government ezivaako mubamu connection magye ge gakipanga oli n'avaako si gwe omunaku asula enjala mbosobola okujjako mu 7 ekyo mukijje mu bwongo era bwebanga olowooza ogenda okwekalisa genda ofune emmere yo omugwagwa gwe so amagye ge gasooka okuwamba amagye Bobi Wine n'okubanga wa infiltrating amagye gawamba kati amagye gabanga gali naawe abantu 100 gamala okujjako mu 7 tewetaga miliyoni walaba Egypt era diru yali mu amagye Tunisia diru ate nakyo abana Uganda tuli basiru tetumanyi na bei y'amafuta tulina busungu omuntu ajjako government ye muntu omugezi fe tuli bango bakufuga 13 ndi akakatogo n'engenda ewakane neba kasinjiro 10 kumalo tuke waka tena tuka mwezi olevo noto Bobi Wine twachikole Somalia twachikole Libya tenga tamayiti bali bawalabo ate bagagga omwarabu amajibe ya mafuta ngomanyibu kale diesel agula leraguze meka sijanti sebo omanyire tax dollar leraguze meka satu lukaga tani byo gato bitegere dollar ya 13 mu 7 every day katali kali mu 3 lukaga wakwata chikwati oza dollar buli mwake gula 3 lukaga ata ndachijja mwe kakati kamba bulire ero omuntu yanali yemo okufuga Uganda olibaka echi kya messi manyi lwachi president Museveni Uganda ekulembye nga Uganda futuli bangu omuntu yenalire mu Uganda ogeranga n'omukubo oluyi omanyese nyango okufuga nga Uganda kifo tuli babandi wago tuli batamivu tuli benzi guteka webbara zugule tuwa abakazi tuyembizi guwefuge weba nyango ya kufuga lwachi mugamba Bobi Wine tasola gifuga andi kakata ati he is not a leader Uganda yetaga omukulembeze omugezi nga Museveni Katumba Wamala Mugisha Muntu Amama Ambabazi CDF Muhoozi kwa they are gentlemen katabuzi wa Bobi Wine yamanyi nti ategera nasingira mwe mukazi wo okutegeera Bobi Wine okutegeera ka kwegerageranya ne Katonda yamanyi nti asinga abantu bonna obugezi bajonja twogereko kino wali mu campaign naye mwennyini ngo osagula akaluka president Museveni walabako ku crowd yali egoberera side ya people power na buli kimu Bobi Wine wabanga JDR forms nagamba nti 54% yazifuna mu kalulu do you believe it nakati muna Uganda tereza kamera ekituufu kiri nti Bobi Wine yawangula Buganda ne Busoga ate nga Buganda ne Busoga singa organized kumala okufuga singa Bobi Wine sidde bekalu singa yali nga dalaga revolution nga takubira mu 7 Pascal kigwa kubanga population ya Buganda yokka ne population ya Busoga ekumala okufuga naye Katonda yagera nadira dikula namuwa favor omusajja ali serious nga Mugisha Muntu najimumma kitega tebifala nabifuna saka nakuda moyo mbozi because Bobi Wine akimanyi bulungi yawangula Buganda ne Busoga kyali kimumala senga yali serious omwana mbakubanga nze ndi kyali mu struggle ya moyo nga sidi mbakubanga mwampa omuntu candidate nga ategeera katika kyongeranga bajjo nandi kutaka box wali basi ne Kasamba revolution netandika ata Museveni yandigenze amaje gantidde kubanga ta abantu bali balina obusungu bungi awo nze mbakusabaka box matching India nandi bana koze da network zange Uganda nandi twandika tusabaka box sawa 8 Uganda yona kitokota Museveni agenda akaka lulu Zitwani nzira biva mu kulonda kubanga kalupapate katwala Museveni agenda na bajjo magezi ginze nabaganze na plan bijja ko Uganda mpuliriza bulungi nkugamba tonkanga kanga nange tonkanga mbakubanga nze nkyali mu struggle na revolution nandi settings abana bange batano ku buli district tisawa 10 mugaza akawera tugenda kusamba bu box phone natugamba nti batume katamanya na biva mu kulonda filimu yantandikidde ate abantu bantwegaseko because bandi bade n'obusungu neka kati bajja emitimbagano fayavi andi bade nata amasimu gasigalako kati Bobi Wine is not a leader nange musinga nzaika okwekubira nti eno kitabuse siku kitabuse nandi settings abana bange batano nti omwana w'eggulu olenge bweziwera sawa 11 mission kusamba ka box kukola kavuyo nandi vule nekwate box mutubye nga tebana bya nabbi bala singa twatwa kale mutubye ngali naga but revolution Museveni na majine gatwe gatawo nika kati wote Bobi Wine debe kalu nga ne sente za polling agent ya zibba Bobi Wine ina polling agent kala moja
ate baba yazibba ati mpuliriza sente ati Bobi Wine mu tuli baganda abaganda tumanyi weakness yafu twagala sente twagala bufuzi leka abanyankole batufuge n'abalugala bajja kujja batufuge tuli wona tulekana bulekanya Bobi Wine bamuwa sente okufacilitating akalu yazirya bapoling agent ba chairman Nyanza mwayibo nati abawa na kyamisana abana bo Katonda yabitonda birino omuru yabitonda kujja kuzanyira abantu ku mutwe Bobi Wine sente zibamu abazungu yaziteekawa ngana sanga omwana ejjinja wano mwiru yawangudde nabetaliyo kamubbe ng'omwana akabanja zina mu 15 buza baliye kwa kubulira kale omuntu akumira akabox ne diara form omusuzi zenja kati mbojotereza obulamu bwa bana Uganda kakalamu jaga tukose logiki bonyogede ebintu bino sibyogeza buchayi wabula njogede ebintu bino nanjagala mu Uganda ofune mu ekyo kuyiga ntita munafuna mununuzi mugira mugumira mu 7 ne 226 abafuge bwaba kuwa CDF muhoza abakwatemu muhozi wa kwa Katumba amara abafuge amama mbabaza afuge mugisha muntu afuge au bajonzi genja kubankuze kwanzira yo kusoma zingendo bafuge ebitufu ebisinze muganda agenda okusoka okufuga Uganda. Okay. Bobi Wine okuvayo okulangirira alwachi bali okufuga Uganda byogere kwoli alina jesinyo okwatenga otulaba bane mbebaza okusubscribinga nimbebaza kufuga ne yanza nyo ne yanze gona ko olwalero tuyina ekintu kye tukutte ku side endala nkubuuza kati tugende kola lwachi bwe ngati ngenda kufuga nga muhoza amaze okufuga ani lwachi osisi sisobola namala senior sense sawa zo ndimo kola international relationship kati ngenda Rwanda mwena muri kati goba togira Bobi Wine kufuga nga mwena muri badonga ndi ayinzo twala kati nze ndi mudonga labide kunsubiza mukuru wange Bobi Wine kwa Bobi Wine ansinga emyaka musajja mukuru owulira mulungi kati nze ndamye nsubize nti Bobi yagala bwa president oyogera nnyo oyina kuba kamu ate oyina okola emikwano system yonna ngoma nyotya tayina gwa